Nagwako bwe nakubwa amasasi nesifa. Tewali mbwa yaboggola neki. Zasirika kuba akafaananyi teeka emwemu mutwe ey'emmanga yayogera ate ey'engulu ate ey'omukiko ate eya galubindi ey'ekiwalaata zikubire Yesu zimukubire kubanga mulungi oba boogera oba bansaasira oba tebansaasidde saanyiige tebyannuma naye kikulu saafa baalaga emitima ekirungi tebakyakola ku lusedi mu kibuga abantu bandisiganye ozigendamu baalaga emitima mu kufiirwa ne bw'oba musiru nnyo omala n'ogamba nti kibi nnyo wabeerawo ekyabaddewo nga kibi era okyogerako nti kibi beefuula abagenda mu ggulu beefuula abatuukirivu beefuula abakulira obulokole naye ensi ekimanyi kyabagwako wadde sibe bantemula oba oli awo babe bo basibe bo naye saafa kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu ate nze bwe balifa nja kwogera n'ebirungi bye baakolanga nja kubyogera n'ebibi ennaku z'ababi nga ziggwako oyinza okkiriza ekiri mu nsi muno nti mu Amerika gye bateekako amateeka abantu bonna bakkiriziganye n'etteeka ly'ebisiyaga Amerika eyagala biriibwe naye mu Amerika gye bisibuka gye baagala biriibwe omusiyaza asiyaza abangi yayigiriza n'abasumba bakuno ali mu kooti sizoni y'abali babisiyaga kuyimirirako mu kooti mwebale kunywerera ku Katonda tulaba bye tutaalabanga ani yali amanyi nti mu Amerika bayiza ogamba nti Pafudaddi bamukutte ali mu kooti kesi zivaayo buli lunaku zivaayo abasumba be mwali owulira yembwa etana kye yali ekoze ku nsi Kanani bamwawuzeemu abamere ekyengulu abalala babeera ekyemmanga Kanani baawuza mu nnyoko Kanani nnyoko gwe yagala baawuzeemu singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe Zabuli 20:2 abantu bwe baatugolokokerako banditumize nga tukyali balamu obusungu bwabwe lwe bwatubuubuukirako olunyiri olwokuna amazzi gandi tutwalidde ddala guli gwali muyaga mukoka yandiise ku mmeeme yaffe amazzi ag'amalala gandiise ku mmeeme yaffe olunyiri olw'omukaaga Mukama yeebazibwe yebazibwe reasons atatugabudde mujje tuli ekijjulo kubanga tetwagabulwa ffe tugenda okugabula mujje tuli ekijjulo kubanga tetwagabulwa wabula ffe tugenda okugabula abandi badde basaasaana abasigalawo namwe abadduka mujje Kachai, lidde ku mmere katusubire oli bulungi emukulu eggwanga taata mayiriza okubuuzaako nsaba nkunnyonnyole okkirize nkuwe information emu ku ntuufu tugezeeko okulwanyisa obulimba ku intaneti kituyambe honalebo bw'oba oyambe nga tolina gw'onyigiriza nga tewali mukyala gw'otyobodde kubanga oli honalebo wa ggwanga w'abantu bonna tewalondebwa basajja bokka n'abakyala bakulonda honalebo waliwo amawulire agatambula ku social media
agagamba nti omukyala alina nira 5 nkoze okunoonyereza okumala era okusembayo ng'omukyala alina IDM ng'era empapula eziraga ng'akyusa ID nzikuteereddewo awo honorable zitunulemu otegere nti omukyala alina IDM ezo ID 5 mawulire ga bulimba amawulire amalala g'obulimba genjagala okusaabulula omwana bagambye alina emyaka 18 alina emyaka 21 era omwana oyo n'amannya agali ku nnini namba ye bagiyita batakojja birth certificate agali ku birth certificate sige gataata wa muzaala ebyo ebigambo byayogerwa maaso ga omukyala Nakiwala Kiyingi former minister ti amanya galiko sige gataata w'omwana ndeesa amawulire amatuufu okwinfominga nga nayo njikuteereddewo awo nalebo olabe nti omwana amanya ge geego n'aga kitaawe omwami Kintu Haji nga ye taata we ddala era ng'omwana oyo yazaalibwa Nsambya eddwaliro eriri okumpi mu kibuga wakati honalebo buli muntu yenna ayagala okubeera waliwo foomu gy'osobola okugendawo n'onoonyereza ku nsonga zino kubanga likisadde eggwanga ku bunkenke abamu batasa n'okulowooza nti waliwo ekintu eky'amaanyi kubanga obusungu bungi ebigambo tulaba bingi ewatali kunoonyereza kumala honalebo omuntu najja n'obukambwe nga bwewazze nabo twafunyemu obweraliikirivu ne tutategeera lwaki wanyize nnyo nga tusoose kunoonyereza honalebo waffe eggwira ddala ery'obulimba lyenzize okusaabulula omukyala agamba omwana we tafulumangako ggwanga era paasipooti agiina ng'eri mu mannya ago gennyini agali ku namba nayo ngikuteereddewo awo nze omulimu gwe newadde ku miidiya kuno saagala kwogera ku biri mu kooti wabula tusisinkaneyo nga 3 okutegeera ekiri mu kooti wabula ngenda gezaako okusaabulula obulimba obuli ku intaneti tutambule nga tuli ku step by step honalebo waliwo amawulire amalala ag'obulimba agatambula ku mukyalo oyo nti omukyalo oyo yawaabira bbaawe ogw'obutujju nafunye okumanyisibwa ku poliisi y'e Kajjansi nti omukyalo oyo yawaabira omwami we olwa poloti gye yali atunze mu mbeera etategeerekeka era gwe musango omukyala gwe yawaaba ku poliisi honalebo oli musajja wa kitiibwa nnyo tolinga ffe abanaku nze wano olaba nyimiridde weewaffe we banzaala ago malalo ga taata wange wenkugambidde ebigambo bino nga nzikakkanye kubanga ensonga zino zaakaaye zeetaagamu ebiteega ebikambwe nenjagala nzije ewaffe ebiteega byewaffe njogere nga bimpulira nabyo binkuumeko ne Katonda gwensinzo oyo atalina kimukira kuba ye yasiima nzaalibwe mu biteega bino byennyimiriddeko olwaleero honalebo nnyongera okutegeeza nti amawulire agasinga ku mukyala si matuufu wabula waliwo omuntu omu agapika okukakasa nti gafuuka amatuufu ne naffe tugezaako okuggyayo obwo obulimba ne tubupositinga wano ku midiya musobole okutegeera amazima era honalebo njasanyuka nnyo ng'otuyambyeko okuzuula ni yakozesa omwana w'omukyala Hajati Zuura kubanga ffenna ng'abazadde kye tuyayanira okutegeera ni yakozesa omwana w'omukyala honalebo ndi wano okwinfominga nti abaana bakozesebwa olwaleero mu kitongole kya Mighty Harmony Intensive Uganda tulinamu abaana abalwala n'abaana 6 era nga bali ku treatment nga bakwatibwa bakojja simanyi omwana wa ssenga nankwata ate jjajja nanneebakako ate taata omuto nankola bwati aba famire tebampuliriza era asaba otuweeyo omukisa okyayireko ku baana abo otegere honalebo nti abakazi basirikidde bingi naye bayita mu kunyigirizibwa kungi nga nze nno omunaku eyazaalibwa wano woolaba nyimiridde ensonga z'abanaku ntero ziwa obudde kuba nzi honalebo sivuma bantu siina muntu gwempisaamu maaso era nawe mukama wange wemba nyina wenkunyonedde nga bakukosezza I'm very sorry naye nsaba okakkanye ku busungu honalebo oli taata omukyala ono gwagambye ebigambo ebyo maama w'eggwanga alina abaana ng'alina omwana omukwate honalebo toli looya just oli MP wa Kampala Central toli looya lwaki omusango kuno ogusaze mangu ku social media ate n'obusungu abakazi tuli mu kweraliikirira kungi tilwaki abantu bonna bajja ku sayidi eyo mujja n'obusungu bungi ne muvumaavuma abantu nyina wano omukyala nkutegeeza yanvumye nnyo nantyoboola nenze ndi maama w'abaana 8 nyina n'omuzzukulu omu naye yaŋŋambye ebigambo ebyesisiwaza ensi era ebityoboola naye olw'okuba nti nze nakulira wano woolaba nnyimiridde akajja obunaku kemanya era sejja mwanukula naye ŋŋenda kugezaako okujungulula obulimba bwonna bw'akozesa n'okumutegeeza nti okuntiisatiisa kwaliko n'oyo omukyala wa Haji ow'omutawuni tinze Katonda eyantonda yannyinako obuyinza ndi mukazi musiraamu nzikiririza mu kufa ti Allah lwana neetaaga sijja kusulawo kuba taata wange oyo gw'olaba awo Haji teyaliko ku intaneti taata wange oyo gw'olaba teyalaba ku smartphone naye Mukama yamutwala kitegeeza ki ti buli muntu yenna Allah lwanakwetaaga tojja kulukola ki tojja kulubuuka ekirala kyensaba nsaba ensonga eno eveemu eddiini
ti omuntu yenna akoze omusango oba wa ddiini ki oba wa ddiini ki singa kikonfamingibwa nti yagukola abonerezebwa okusinziira ku kikolwa ekibi ky'aba akoze eri eggwanga lino. Muli bazadde musattirira ensonga eno ereme okuwulirwa era ereme okufuna justice. Naye kyokola olwaleero mu Uganda guno omuze gugenda kumera, abaana baffe bakozesebwe. Buli muzadde nkusaba ositukire mu nsonga eno tunonye justice. Temubaako muntu gwe mutirira yenna bahonalebo kabajje 14 mpaka ekoti y'abantu ejja kutuula egoberera amazima. Kubanze nawaddeyo obudde ogoberera buli ekyobulimba nzuula amazima gaakyo gali ki. Bw'abanga Hajati yabba nga Hajati alina ebimuvunaanibwa nsaba poliisi emukwata avunaanibwe. Ne tekijjaawo okunoonya bwenkanya bwa mwana we. Tekijjaawo ekyo. Tuli bazadde. Mukyala gwe yanvumye enkunnyonnyola ngenda kulaga amaanyi ge nnyina ku intaneti. Nkowoola abazadde mwenna nga 3 mu mirembe mugende mubeewo nga muwuliriza omusango guno. Bw'abanga omukyala oyo alimba avunaanibwe, bw'abanga ayogera mazima nsaba Mungu gwe atalya nguzi omukazi oyo afune justice. Kuba ye munaku tajja sobola gula balooya, tajja sobola gulirira buli muntu, naye nsaba ensi eyimirire naye bw'abanga ayogera mazima. Kamwogere biki, kamukole ebisatiisa bitya, we are ready okufeesinga amazima. We need justice for Nisha. Saba abazadde mukubise tisati z'omwana oyo. Mulage nti munoonya obwenkanya bw'omwana oyo. Ekyokuba nti taata wange yali mubbi oba yali mulogo tekitegeeza nti omuntu ajja okunkolako ebyensonyi bagambe nti omwana w'omulogo wuuyo. Nedda tekijja kukola. Era honalebo nkusaba nga nkwegayirira waayo obudde onoonyereze ku nsonga zino. Omuzadde alina omwana wagamba tagendangako eyo Mexico ne passport agiina. Lwaki atazaala mwana atasula naye? Honalebo akugamba ekigambo naawe n'okikwata. Nojja n'obusungu bwe nalabye gwe MP wange. Nedda taata obusungu wakozesezza bungi osi MP gwe mbadde ndaba ebbanga lyo. Naye mu nsonga eno mbakakasa kaabe lubaale kaabe Katonda n'amayembe gajja kwogera. Eyakola omusango guno ne bw'anaaba yaani bajja kumukwata. Na buli alwana okubuzaabuza obujulizi buno ensi ejja kujjayo amazima bajja kumukwata. Ne bwe naabanga nze siriiwo, ne bwe naabanga waliwo afudde, ne bwe kinaaba ki, ensi ejja kugoberera obwenkanya. Ezo z'ensonga zange ze njagadde obategeeza olwaleero. Nja kgenda nga nzigyawo obulimba obungi ku intaneti. Buli lunaku ngenda kunoonyerezangayo ensonga emu era ngireete. Sinzidde wano Matete wa Muzeeyi Ssempijja nga nsaba Katonda gwensinza n'ebiteega bye waffe munkuuma ate munkulembere kuba abatiisatiisa bangi sinafuna bukuumi. Njagala mumbeererewo. Muzeeyi Ssempijja tudde omwo ne weebaka ono omukazi ayasama ennyo najja ntuusaako obuzibu. Nsaba onkuume buli wempitira ne Katonda wange buli kyayagala okuntuusako kisookere ku ye. Njagala buli kyayagala okunkola kisookere ku ye kubanga nze ndi maama. Ebyo bye byange bye njagadde obategeeza Bannayuganda. Tusigale nga tunoonya obwenkanya bw'omwana. Haji nsaba olwana ennyo ng'ozulani yakozesa omwana. Naye tovuma mukyala. Obulumi bwalimu bumumala. Nze nafunye amasimu okuva eggulu. Abakazi bonna abasinga kyenkana baabakwata. Gwe baakwata ng'oli muto muganda wo n'akwebakako n'otawaaba. Notafuna justice. Tegwali musango gwaffe kuba tewatugamba n'abamu osanga tetwaliwo. Saagala busungu obwo obukozese nti n'abalala tebajja kufuna bwenkanya kubanga gwe wawambibwa n'otafuna bwenkanya. Nebaza Abannayuganda abagoberera ensonga zino nga tewali gwe tupiininga, tewali gwe tusalira musango. Oli twagala justice ya mwana. Tulaba ani yakikola. Ne muleme kuvaayo nga mukkakkanya, nga mutyoboola n'okunyigiriza eddembe ly'abantu abalala. Njasanyuka nnyo buli Munnayuganda alina ky'osobola okukola mu musango guno kikole. Tufune justice baleme kunyigiriza mukazi. Kamalofu Kamiranga mbuuza ku Honalebo. Osiibye otya Honalebo Nsereko? Taata ku lw'ekitiibwa kyenkuwa nsiimye nkubuuzeeko nga sinnabaako kyenjogera kyonna. Taata onywedde kacaayi. Bakoli yagamba mbu make sure those Baganda don't uyu muveeko. Katayagala Baganda n'ate ng'akozesa Baganda okubba ssente z'omusomo wa Uganda. Neweebuuza nti wakati ko bali balowooza batya kubanga olw'okuba oyagala obusente ate bakozesa okunafuya muganda wo ate tozi tuli kumukwanjira. Naye tuli bantu balungi bannange. Banange tubaagaliza obufumbo obulungi, tubaagaliza ezzadde eddungi n'okusingira ddala
twagala mwingire mu Uganda empya nga mumweteeseteese. You are now an official couple. N'ekitiibwa kye tubadde tubawa kigenda kweyongeramu, n'essuubi lye tubalinamu ligenda kweyongeramu. Naye kumanyi nga bwe mubeera edda mubeera mu balokole pasita n'alabanga b'omukyaki bawamu beegasugamba ya kakati gomanyi nga bonna basiturago nsigeza famire egenda kuba ya struggle akana bayinza n'okukabulamu erinnya lyabwe byawe mwebale nnyo mwebalire ddala tewali kyabugaga kye tuyinza bawa okujjako okubasabira Katonda. Manyi nti bagaba ebirabo naye nze nange ku lwange ne ku lwa NUP ne office ya president naffe tubawaddeyo ente. Akakabonero nakakopeeyo mu West ate bwe bakuwa ente ku mukolo gwo kaba kabonero ka mikisa kaba kabonero kakwagaliza birungi so nange naba ente azima kisirikirawo okwogera. Sebo president ne team nga tuli musango gwa honorable zaake oyo ye yasooka okulemberamu olutalo olulwanyisa Anita Amongo era mu kucelebrating mu gwebasa n'agamba okufaana obutanyagwa ngenda kufaafagana na Anita Amongo oba mu komishoni oba luddawa. Naffe ne tugamba yes ayina emisango ena mu parliament egyo ena naye ogusinga obukulu gwe musango twatwala Anita Amongo mu kooti etaputa Ssemateeka ne tusooka tuguluba ne tuguluba ne tumala okuwoza. Bwe tumala okuwoza omulamuzi amu ne bamugjawo ne bagaa ate muppeeyo buwoze bupya ne tugamba tetujja okuwoza tekubongola manyi ne tuwoza ne tuwangula mu kooti etaputa Ssemateeka ne bagamba Anita okugoba zaake mu commission kyali kikyamu. Anita Amongo n'akozesa effujjo lyonna okukasuka zaake ebweru wa commission. Kakati mbasaba ne ssekusaba Anita mumulabye watuuse kati atandise kutulinnya ku mutwe n'otuuka n'ogamba ababaka ba parliament nti abo Abaganda fuba okulaba nga abo Abaganda tebafuna numbers kati atwala parliament ng'amaka ge nga bw'ayagala bamemba ba parliament abutwala nga bwana buto. Yatuuka n'agamba gundi ng'ali gundi mu ntebe ye n'agamba Wakayima yammalamu amaanyi. Yes, Wakayima yammalamu amaanyi. N'amutwala ng'akaana akato mu gundi mu parliament. No. So, ejje lyaffe lirina okusitukira mu Anita, lirina okusitukira mu General Court Martial, tulina okulwanyisa tools zonna dictator z'akozesa, amasiga gonna g'ayimirirako. Bwe tusituka nga ttiimu, ffenaffe eno tuyungule ttiimu eyaffe y'abannamateeka. Twegatte ku ttiimu eriyo ssebo. Tulumbe Winidolo. Tumugambe ssebo olukufana obutanyagwa General Court Martial. Ensonga za General Court Martial ziri mu mbuga yo wano. Yafutyanga omusango ogwa presidential elections n'anafuya omugambo zikisaaki. Tetuyinza kumukkiriza kugenda maaso nga bakola bwe bati. Otherwise bagenda kunafuya abantu abalala abalwanye nga Swabula n'abalala baagala bamalamu maanyi. Tubasaba temuggwa maanyi naffe tukole omulimu ogwo. Kino tekiriiko kibiina nti oba oli wa kibiina kino oba oli wa kibiina kino mbakakasa. Olwaleero mpulira ennaku n'okulumu ennaku ennyingi ng'oli alajana nti balamuntaasa mu ggwanga lyaffe. Basaba ne banyaba ensonga eno tugitwale nga nkulu. Balamu yaani gwe bayinza okulajanira nti balamu kati yataasa abantu baffe abasibe. So tulina kulwana abasajja kye batadde okunafuya tools ze bakozesa okugezaako okutunyigiriza n'okunafuya abalwanyi nga Baswabula. Sebo Amongo oyagala kukwata kirime kya Buganda emmwanyi oyagala kukola ki? Akati katusooke tutereeze emmwanyi yaffe. Madamu Anita Amongo ogenda tuwulira. Sebo muli eyo mwagala kutwata Buganda bwefunza. Mwagala kusuula Buganda obubayimirizaawo nga mwabujjako ebyabo. Emmwanyi gye mulaba mubadde mwagirwana ne mugisuula ebbeeyi. Mpaka okutuusa ne tufunye omukulembeze Kyagulanyi bwe n'atandika okuttaanya ensonga kati twazeeyo mu kyalo tulabe mugenda okukwata ku mmwanyi zaffe. Madamu Anita Amongo eno emmwanyi ogiraba eno bino bye bimu ku by'obugagga bya Buganda bw'ogikwatako ogenda kufuna akasaale mu mutwe naye nga
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.